Mpuliriza nkulamusiza kunyo yanajo sinzira okuliriza mando so 89 akatonyeza bili CBS FM Radio Buganda Radio Sawasajja Kabaka eyabavubuka bomulembo mutibi dakika ziri 13 zokka zimaze okira kusawa M eyakawungezi ko lunaku lwaleero lunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi 11 omwezi tuli mogwa mwenda omwaka gwa 2024 ngabuli jjo kuva kubalaza okutuuka olwokutaano saawa mu okutuuka kusatu ez'ekiro mumanyire ensonga ezigenda maaso mu program Kkiriza Obagaana tusinzira no ku Kizimba Masengere omwaliriro ogusemba waggulu ntunulira ensonga ez'enjawulo ebintu nga bwe bitambudde bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo naye ebweru w'eggwanga ensonga mu ggwanga lya America zibaddeyo mu kiro ekikeeseza olwaleero Kamala Harris munnakibiina kya DP omumyuka omukulembeze eggwanga erya America asiitaanye mu kukubaganya ebirowoozo ne muna Republican eyaliko omukulembeze eggwanga eryo Donald Trump kawandula bigambo ensonga boogedde ku nnyingi omuli ensonga z'ebyokwerinda ebyenfuna enkolagana n'amawanga amalala obumu bw'abantu ba America n'ebiringa ebyo baatandise bulungi nga basikangana mu ngalo naye ate gye baggweredde nga beeyogerera bisongovu Trump n'agamba nti singa Kamala Harris akwata entebe Isirayiri egenda kusaanawo kubanga tayagala Abayudaaya tayagala Basiraamu n'ebiringa ebyo wadde nga ne Kamala naye nagezaako kwennyonnyola ku Trump ne bamugugumbula obusosoze mu mawanga mulangi musosoze mulangi n'ebiringa ebyo bingi bibadde mu kukubaganya ebirowoozo okwo ebirala bikoze amawulire bweru w'eggwanga wano mu nsi eya Kenya ku muliraano emirimu gisanyaladde ku kisaawe kya Jomo Kenyatta International Airport abakozi beekalakaasizza ng'ekibeekalakaasisa gavumenti yasazeewo ekisaawe kino ekikwasa musigansimbi kampuni y'abayindi eya Adani Group edukanye ekisaawe kino okumala emyaka 30 nga gavumenti etegeeza nti kyetaagamu omukono ogw'amaanyi okwongera okutereeza emirimu abakozi ne batya nti emirimu gyabwe gigenda kufa era bwe batyo olwaleero bakedde kwekalakaasa bamu ne bakwata zivuvuzera nga bagenda bayimba nti Adani must go Adani must go so nga n'abandi baatongozza okwekalakaasa okwa slow motion nti buli kyokola kikole kasoobo bw'oba oyera yera olweyo nga atayera bw'oba oyina kyowandikako wandika nga atawandiika emirimu gyesibe era buli kimu kigootaanye entambula z'ennyonyi nnyingi ziyimiriziddwa olunaku olwaleero ate endala ne zikeereyesebwa okumala akaseera naye ng'abakozi bagamba nti Adan must go tagenda kufuŋŋama ku mirimu gyaffe n'ebirala bingi bikoze amawulire olunaku nga luno olwokusatu tubeera n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva mu bibiina ebitali bimu nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eziri mu ggwanga era njagala bakatuuka bakulamuseeko nina RDC yasinindidde munnakibiina ky'NRM muva Mityana naye ali musaza Kabula gyaweerereza emirimu tulamuseeko neyanza nnyo ssebo neyanzeege nzikiriza ntwala omukisa guno okulamusa ku bannayuganda abawuliriza CBS obudde buno nkimanyi bangi bali mu kuva ku mirimu njagala okuyozaayoza abo abalina ke bajjeeyo naye okwongera okusabira abatafunye tetuggwamu maanyi n'enkya tuddeyo tuyiiye paka ate Mungu lw'anaatwanukula nzikiriza njozeeyoze bannayuganda bonna okutwalira awamu ne ttiimu ya Uganda Cranes olw'obuwanguzi bwe twatuuseeko nti mbadde ndudde nnyo kugenda enamba olufuna essanyu bwe lityo singa tukikola tutyo oba oliawo ebyemizannyo nabyo byanditibbulula nga ku maapu y'ensi yonna tulabise nzikiriza nsaasire famire ya Haji Musa Sebumba wali mu Kiyinda twafiiriddwako Shekati Shifa Nalmansi aziikiddwa olunaku olwaleero tusaba omwoyo gw'omugenzi Mungu agulamuze kisa amusonyiwe ebyamusobako nzikiriza namuse ku basentebe bange omanyi Mityana yo yakkiriza nti bwe tutuula ku CBS eba yaabwe njagala okulamusa ku chairman wange antwalira ddala awo wennimire Sekanyonyi yaŋŋambye nti gobeera mubeeri bokka naffe nga gye tuli chairman Kabega sebo nkulamusizzaako njagala okuume weekumire ku radio yaffe oyongera owuliriza mbagaza program eno tuyanziza nnyo nina Harold Kaija munnakibiina kya PFF njagala okutwala mukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tuli mu buwambe abatava ku show yaffe eno
yenna gye muli okusookera ddala Lameka olunaku lwaleero nze lukulu gyendi olwa 11 Septemba nti maama wange muzzukulu wa Mukalo Goreti Nasanga mukazi alangwaki ge mazaalibwa ge mukama mulungi mukwa family friend waffe gundi Karoli Semwogerere adagamba mbu erinnya eryokubula mukazi alangwaki lyasinga okukola ki okwagala nemugamba so njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwe bwonna mukwano gwange oyo defender wange kimu kyange saba Katonda amuleze namugamba namusabye emyaka 10 yamusabira ku birthday bweyitukeyo gw'omwaka ne bwagenda kwolwo kuba ntandise okulaba 10 nga ddala bwebali namugamba nti mama ejo gye emyaka gyenkola ki gyenkwagaliza nebaza Katonda ne mukwano gyange bonna abamuwadde obaka olwayo naffe tubaddeko mu kooti nga abavubuka abafaasa 36 be bakwata tubadde era mu mention era prosecution teyina kyegamba tugitegeeza nti bakozesa amasimu gaabwe okukubira abantu tumanyi nti banoonyayo abantu bunga 10 mu bo bebayinza okugula basooke babayeko bye babapikaapika babe nga abatayiza bannaabwe naye nga abazeeyo mpaka nga 25 twateekayo okusaba mu high court tulinze mpoza naye twatadde tutegera kuteeka ne petition akulira abalooya ba East Africa Kenya oyo Kenya Nairobi okulaba ngera ne government ya Kenya tugisa kuninga okunyonyola biki ebyabaawo nange nabadde ndaba debate eyo ya Kamala Harris ne Trump kulungi bakoze bulungi amateeka ku luno bagamba nti ono bw'aba ayogera omuzino goli nga bagujjako nendaba nga leero Trump yafunye level ye naye kyensinga nze okwagala mu debate zaabwe nti zino fact checks obutakkiriza omanyi nagenda ketoreeyo nga moderator ngakkiriza RDC we tulusebo okuwa obulimba ng'agamba munza akola rebuttal nze nyina okwawula nga nti agwere free gw'olina ogamba ekyo okoze eki kyabulimba kireetera abantu okujja ku mpewo ne batagizannyirako okujjawo ekimu kye nalabyeko nti engeri abantu gye beeteekateeka ennaku zo mbadde mpita mu constituency ez'enjawulo nga ndaba abantu bali mu kusaba okwesimbawo naye mazima nga ebikulu ennyo tebabiriiko nga balowooza bw'okukwata ssente n'oyisaamu eggaali ekyo kimala nga nti ndowooza mwetaaga okubayisaamu kubanga ennaku zino nazo mbadde ndaba omanyi mu America waliwo n'ez'abagundi debate ez'ababaka oba ziyinza okutuyamba okwongera okulaba nga tufuna ddala abantu ab'omuzinzi kubanga obukulembeze obw'ekibogwe tuli wano we tuli badde nsomesa abavuka abanga akawungeezi nga mbuuza lwaki Uganda and Africa nigeno tuli we tuli abaga nti tuli we tuli kubanga tulina abakulembeze abatasana kubeera bakulembeze abantu ab'ekibogwe n'obasanga nga oli muloka tagitege yagize gyate yabavuga n'osanga ono ananaagira ate ye mwogezi it is by choice kati we tuli nebebaza nnyo bulijjo oli lecturer bavubuka ki b'osomesa noli wali ova kusomesa bavubuka no professions mukuze nyina naye osomesa mwindi so yes osomesa mwina musomo ayinza okuba yawandiisa akabinja ke kasomesa nja kanoonyerezaako sebo nedda mu bikulembeze namba diploma mu busomesa bwa secondary kati nsobola gikola ki ne kati bano osomesa bakulembeze osomesa bakulembeze watamanyo nabo bakulembeza okwesa experience awa ate ng'oli abanoonya akabinja gyaje yakakweka ampuliriza nino mbaka sebamala bonabo kotunetula museko badde obuliridde kituufu mbadde mbuliridde sibadde mu ggwanga abalonzi babadde bakimanyi tisiriiwo naye okusookera ddala njagala okulamusa ku bantu baffe abaami n'abazaana basaabasajja mbasaasire n'ebibaguddeko byonna naye nebaze naawe bulijjo simanyi nti bulijjo mpulira akantu ako bw'ogamba nti olina diploma diploma esinga degree diploma mu busomesa singira ddala diploma means
practical experience. Okay. Practical. Degree is a science. Waiga, you have knowledge. Waiga naye tukuteko nnyo. Diploma eba practical. Okay. Kati nzikiriza muganda wange nebaza abantu bonna abebule nebweya abajja ne batuzikirako jjajjange ng'afudde. Bannange tweyanzenge obuyambi bwonna bwe mwatuwa essaala na buli kimu kye mwakola okulaba nti nno jjajja tumuwerekera mu mirembe. Nebaza ekibiina kya DP. Jjajjange yafaayo n'emyaka 99 nga takyuseeko. Nebaza ekibiina kya DP kyatuwa amabugo g'akakadde kamu naye bajja ne bamukubira emizira. Okay. Ekyo kikulu nnyo. Kati oyo abadde eyo ng'alowooza nti ngenda kuva mu DP olw'okuba father bw'ayonoona ekereziya eba eweddewo. Ebyo abisuuke. Mao si ye DP. Okay. Jjajjange bw'abanga myaka 99 yanyiigira Mao naye n'asigala ng'ali mu DP naye mukubira emizira. Sebamala ndi wa DP leero edda leero n'enkya na luli. Baga nti wazikira watandika n'omuliro nga Mao yakagiramu bwati. Neno mala n'ozikira. Omuliro gweguluwa. Tiwagira Sebamala kanzije. Nayanukula Mao nti bw'aba agenze mu NRM agenze yekka. Fe tetujja genda naye. Era mwamulidde jjo ng'agamba nti ate kati okulonda ne kumala kubaawo PLU ye kusinga okutwala ebifo. Era wetuddaawo. Wetudda katuwumulire ddala tukomewo omulundi gumu. Ampuliriza oli ku Mando Soda dakiika zigenda mu 25 nga tuwumulamu njagala kukujjukiza nti gwe omulimi weekwate muddo gwa Weedmaster. Weedmaster ina ntawunyikamu mu kulwanyisa omuddo kalubeere lumbugu lusenke kalandalugo. Weedmaster ebyabimalanga gukozese oyo ky'omuddo wasigale ng'ettaka kkalu nga tekuli muddo ebimera biryoke byeyagale. Weedmaster ono kakasiddwa ku katale okumala emyaka egisukka 50 n'olwekyo abaddeko era buli omu amuweera obujulizi. Genda mu dduuka ly'ebyobulimi olikuli okumpi bagambe nti njagala Weedmaster. Weedmaster eddagala eryesige katogezesa birala. Bakubire ku ssimu eri nooti 8 383 nooti 8 383 oba genda ku dduuka ly'ebyobulimi lyonna erikuli okumpi bagambe nti Weedmaster njagala kwokya muddo bamukowe ogenda obabula omuddo naawe ogulabe bwe gusaanawo. Weedmaster akolebwa Ababukola Chemical Industries Limited. Mufune tojja kwejjusa. MTN tukugamba nti bakuleetera bando ezigenda okwongera okukuumira awamu n'abantu bo. Bando dakiika 13 ne data GB 15 n'omugabana n'abantu 5 ne mumuwawanyiza obulamu ne bunyuma. Genda bugenzi mu simu yo gwali ne MTN. Nyiga *10*2*8# kugamba nyiga *10*2*8# oba kozesa my MTN app ojja kusobola okweyunga ku nteekateeka eyo awo n'olyoka onyumirwe. Ffe tugamba nti nga tuli omu ku MTN tubeera unstoppable. Tewali ayinza kutulinnyira mu lugendo lwaffe kasita tuba nga tuli wamu. MTN enkola n'obukwakkulizo bigobererwa erungamizibwa Uganda Communications Commission. Naawe atanafuna ni MTN genda ogifune onyumirwe ebintu ng'ebyo abali ku MTN beeyagala. Ryan Air Cargo abakugu mu kutikka emigugu kuva e China, Turkey ne Dubai ejja group eginese kinomu bakozesa nnyonyi okutuuka e Uganda. Bayita mu bbanga eyo era mu kaseera katono nga batuusiza wano emaali. Bakuguliza ebintu okuva mu katale, bakunoonyeza akatale k'ebintu byeyagala okugula, bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri, n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe, okwonga kwose okukutambuza mu butale obw'enjawulo. Bakufunira invitation letter era basobola n'okukuguliza ebintu. Balina n'abakuvuunulira oluchina ng'ogenze mu katale. Baweereza ssente eri oyo gweyagala okugulako ebintu bakikola ekyo ku bwereere kati n'ogwo omusuubuzi beyune onyumirwa empeereza etasangika. Basangibwa ku BBC Building room N 412 room eri N 412 opposite Bank of Africa Nabugabo Street. Esimu eri noti 74 noti 152 331 oba noti 762 799 885 ojja kukwatagana nabo omanye ebisingawo. Kampumulemu bwenti nkomewo nkwanjulire wetugenda okutambulira leero tuli ku kulonda okwa 2026 wetugenda okukuba tooki nga twolekera. Ampulirize Madusukuli dakiika 28 zezibule tuyingire essaawa 2 tugenda kukulukuta okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro kya leero. Bingi bibaddewo naye olwali twagala tutundeko mu kulonda okwa 2026 tekubuzayo bbanga ddene
okutandika n'omwaka ogujja okulonda kujja kuba kusimbula kubanga waliwo okulonda obukiiko special interest groups obw'abavubuka naki ebyo byakulonda kwa mwaka gujja 2025 n'olwekyo akalu kakubye koodi naye olunaku lwajja ababaddeko n'amawulire ga New Vision mwabaddemu interview yakoleddwa ku mukulembeze w'ekibiina kya DP mukwano gwa Honorable Sebamala ndoza bwengamba bwentumba njogedde butuufu mukamaawo omukwano yagujjawo mukamaawo omukulembeze kyenda kya DP omukulembeze wa kibiina kya DP mukamaawo ky'omukwano nedda mukwano gwavaawo kale katugende n'ekya mukamaawo mwami Nobert Mao ono yabaddeko n'aba Vision nga bagera ku bigambo eby'enjawulo nga twolekera okulonda okwa 2026 nemu ku byabadde bye twagala okwebuuzaako n'okufumitiza ku lunaku olwaleero President Mao yagambye nti ekibiina kya PLU ekya Patriotic League of Uganda ekyava mu MK Movement ekikulembererwa General Muhoozi Kainerugaba kati akulira amagye g'eggwanga ndi kyandifuuka ensonga mu kulonda okwa 2026 era kyolekedde okukyusa ebintu bingi okuvira ddala ku mutendero gwa wansi Parliament oboolyawo n'ebirala mu President Mao byayogedde yagambye nti ab'NRM balina okukimanya nti omukulembeze waabwe President Museveni akaddiye ate ekyokukaddiwa tewali akirinako buyinza ebyo biba bigenzebwa mutonzi waffe yasalawo kubanga akaddiye ab'NRM balina okukitegeera nti naye mu mbeera eyo walina okubeerawo omusika ayina okukwatira NRM omumuli okwongera okutwala emirimu mu maaso era naga nti okusinzira ku ye byalaba NRM yandibanga eyinza okweyubula ng'eyita mu kibiina kino ekya PLU naga nti okusinzira ebintu nga bwe bitambula nawa n'ekyokulabirako nti okubanga president ate baminisita abalonda okuva mu kisinde kino ekya PLU n'ebirala tulaba minisita Balamu Barugahare n'abalala era naga nti bwe bitambula bwe biti singa PLU ne bate teyimiridde ku bwayo mu kulonda kwa 2026 akamyufu ka NRM PLU eyinza okusalawo ekinene ennyo ng'erina bakandidates abawera kubanga erimu baminisita abagikiririzaamu erimu abaka ba Parliament abagikiririzaamu ate n'abalala nti yandisenserera munda mu NRM neyongera okufuuka ensonga era naga nti singa President Museveni akaseera katuuka nga taliiwo mu kulonda ayinza okumuddira mu bigere PLU yandisoosowazibwa ennyo nedda ku mwanjo nti era General Muhoozi Kainerugaba ayinza okuba n'emikisa emingi ennyo mu mbeera eyo twagala kulowooza na kwefumiitirizaako ku bigambo ebyo abamu babyanukuddeko nga bagamba nti PLU General Muhoozi ali mu magye tasobola kutambuza byeno nti ate abala tayinza kweyubula NRM erikubwayo nene erikubwayo n'ebiringa ebyo Honorable Sebamala ebigambo bya President Mao obyogerako kimuna DP munno kituufu mukulu Nobert Mao president wa Democratic Party ago mazima mukamaawo era abantu bagenda eggulu teyabuvuganyizibwa era kituufu ekooti kooti omulamuzi yagamba nti kituufu abagenda eggulu okumulonda yabalonda omu ku omu bagende eggulu bamusangeyo bali mu mateeka bwe batuukayo bamulonde mu mateeka simanyi oba ompulidde bulungi omulamuzi yagamba tikyali kikyamu okulonda okusunsula abantu bagende eggulu balonde mukulu Nobert Mao nga mukulu Nobert Mao yabasunsudde naye omulamuzi kyatayogera mu nsala ye nti ekiba nti kyali kikyamu okusunsula abantu abanaakulonda oba okulonda kwali mu mateeka oba tekuli mu mateeka ekyo teyakinnyonnyola yakomaawo ye mukulembeze w'ekibiina n'akireka nga kiri awo ne bajulira omusango kukyali mu kujulira kati njagala okudda ku nsonga eno mukama wange Nobert Mao ye mu kulaba kwe okw'ebintu buli lw'obeera ng'osemberedde gavumenti eriko kitegeeza nti gwe mukulembeze addako buli lwoba ng'osemberedde gavumenti bw'osemberera gavumenti n'oba ng'oli
bw'obeera ng'oli MP wa NRM kitegeeza obwa minisita bukuli kumpi n'obwa vice president n'obwa deputy speaker n'obwa speaker okyegedde kubanga oli munda muki munju naye tulabye abavudde wabweru ne babawa ebifo ebyo era ye ekirowoozo kye kisinga obunene era kyeyaguza Democratic Party nti bwe naayingira NRM eno nja kuba nsemberedde mukulu Museveni tomanya waazikirira bw'ati nze omu kubasooka okulowoozebwako obanga ku muntu alowooza ku kuzikira kwa munne nga tannaba nakuva ku nsi ebyo abitegeeza baani DP management era n'abasuubiza nti bwe naagenda nja kubaleetera n'ebifo oba kitegeera kyetegeeza era bajja tuwaayo ebifo mu paalamenti bajja tuwaayo ebifo mu bukiiko bajja tuwaayo biki n'olw'ensonga eyo munzikirize ngende nze nsookeyo namwe mujja kujja ayogera owulira paka bwe yagenze okulaba n'endagaano ne zikolebwa paka bamwe bwe bagenze okulaba nga yabasuubiza byoya byanswa baayisha waliggo ne bagamba bamutunula mu maaso mu management namugamba nze tawulo yiyo ngisuddewo nze mbadde nkulira abakyala ba DP naye ngenze omu personal assistant we n'awandiika ekiwandiiko emikulu bagita mutya kino kitwala omunaku omukuku gw'ebbaluwa peegi 14 n'agimusimba n'amugamba olw'ensonga zino sijja kukola ki sijjagera katudde ku mulamwa Uganda 2026 yeetaaga ki Uganda 2026 tutunuulidde ensi erina abantu 1,49,000,000 Uganda tutunuulidde abavubuka abali wakati w'emyaka 16 n'35 1,18,000,000 abatalina kyakkola tutunuulidde abaavu abantu baagala okugamba nti nno tubayite abantu abatalina busobozi okitegedde abateesobola bulungi ne bakirumaalumamu naye nze obwavu bwali bunnumyeko era okwogera ku bwavu tekinnuma kubanga mbumanyi so tutunuulidde abantu statistics eyavuddeyo ng'alaga nti abantu 17,000,000 n'obutundutundu 2 wubosi tebasobola kutwala baana baabwe mu ssomero tebasobola kwetuusaako kyakulya tebasobola kubajjanjaba so tutunuulidde 2026 Uganda eri mu ddubi ly'amabanja nti wetwogerera tulina ebbanja ebitundu 5 ebbanja ku sente ze tuyina mu ggwanga abatuwuliriza bw'ogenda mu banka okwewola bakugamba nti bw'obeera olina omusaala gwa mitwalo 10 tosukka mitwalo 5 bw'oba oyagala kwewola naye kati ebitundutundu 5 fe tuli ku 53% debt to GDP ratio tobanji ba trillions ziri 98 zawe kati ezo ze ziri wabweru 98 naye bw'ogattako ezibanjibwa n'emunda kubanga yonna yokka ekugamba nti tulina ebbanja ly'abantu mu Uganda abateekamu sente zaabwe ne bakola enguudo ne batuyamba n'ebintu ebirala lya buwumbi 1,000 obuwumbi obwo 1,000 ya trillion emu n'okusoba bwe tutabaza bubasasula buli lunaku olukya bwe ruti batukyajinga abantu abo abateekamu sente zaabwe batukyajinga emiliyoni 314 314 million per day kitegeeza nti oluguudo lw'ekyannamukaka terujja kukolebwa kubanga oluguudo lwetaaga miliyoni 2 naye ng'ate balina okusasula omuntu eyakola oluguudo mu UNRA atali musasule sente ze nga sinsasule emiliyoni 314 n'olw'ensonga eyo tetusuubira luguudo wa kyannamukaka naye ne Uganda weetuuse nti bwe baba bakola oluguudo lwa Mutukula kamba bwe babangu ab'e Masaka lwe bategeera Masaka Mutukula Masaka Bukunda Kyotera Mutukula twafuna kampuni bagiyita Kiko negamba ejja dukolera biliyoni 609 607 obuwumbi 607
egenda dukolera emyaka 4 nekola endagaano ne gavumenti nti egenda kuteekamu ssente zaayo nkulaga ebbanja we litutuusizza egenda kuteekamu ssente zaayo we wayita emyaka 4 tutandika okugisasula okumala emyaka 7 kitegeeza twewoze mu advance nti alibeera pulezidenti 2031 alikakasa ebbanja yalitandika okusasula ebbanja eryo kino kikwatagana kitya n'ebigambo bya Mao nkulaga Uganda ya 2026 olwo tulabe pulezidenti eyeetaagisa kubanga abantu batategeere pulezidenti gwe twetaaga 2026 tujja kulowooza ku bano mukulu Mao bayogerako muganda wange Kaija kye yatandise nakyo nti abantu balekerera ensonga ze balina okulonda ne batunuulira oba ssente oba ebirala byonna ne kati bw'oba oyagala Uganda egenda okujja abavubuka we bali okubongerayo okujja Uganda mu ddubi ly'amabanja okutereeza okugabana ebyentambula naye n'okutereeza engabana ya ssente mu Uganda weetaaga mukulu Muhoozi we can profile awadde kati anti endowooza kwe tuli so gyoleese so nze njugaziiza ne ŋŋamba Uganda yeetaaga mukulembeze kikaaki oba kitegera kyendegeeza mukulu Muhoozi abadde mu magye era agalimu ye muduumizi era kyetumanyi nti kyamanyi kyetumanyi kyakawola ki mukulembeze mu magye kyetumanyi kyamanyi ffe kyetumanyi kyamanyi amanyi magye ffe kyetumanyi tumumanyi mu kiki ekirala President Museveni twatumumanyi mu kiki ekirala nze njagala tutandike oli ajja n'agenda yaliko mu wabavubuka yaliko biki n'atandika n'agenda mu nsiko n'awangula n'afuuka kyali ono tumumanyiiko ki ekirala munnamagye agakulembedde agaduumidde abadde commission ez'enjawulo Somalia n'ewalala mukulembeze wa PLU nedda mukulembeze w'amagye kyetumanyi ekyokubiri kyotajja kwogera nti mutabani waki wa mukulembeze wa ggwanga ebyo bye tumumanyiiko amagye gano gazze gakulemberwa abantu ab'enjawulo twalinako David Muhoozi asobola okubeera president twalinako Katumba Wamala asobola okubeera president anti nkubuulira tubaddeko omugenzi alonda yagenda Kazini yagenda twalinako Jeje Odongo asobola okubeera president twalinako Jeno Mugisha Muntu asobola okubeera president okyega kyentegeeza kiki genosale kiki ekyenjawulo ekiri ku ono bali kye bataayina nabo bantu era bakyali balamu lwaki bali tetubateekako nti gwe tulabira kati Jeno Muntu bwe tumukwasa eggwanga lino asobola odditwala mu maaso kubanga yakulemberako amagye kwatiramu awo wennyini nzije tusimbulira awo ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika tubuza mwenda zokka tuyingire essaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero nina RDC yasinindidde munnakibiina ky'NRM tuli naye nina Harold Kaija munnakibiina kya PFF ate munna FDC wakyali yakalandira kubanga nayo tenaba kuviirawo ddala so nga ate Nombaka Sebamala Richard munnakibiina kya DP yakiikirira abantu b'e Bukoto mu palamenti eyo nenjagala kujjukiza nga sinabakuddaako naliwo Sebamala nti bannayuganda sabbuuni kati gw'olina okwozesa ow'omuti eyegulidde erinnya ali omu bw'ati agenda okukumalako ennaku weyagale ogende nti bulijjo kale lwaki si munoonya ye Jama White Washing Bar Soap sabbuuni no mulungi aba n'omuti nga munene mweru bulungi atukuza engoye muweevu mu ngalo alina akawuwa akalungi ate taggwerera mangu oluba okumukunya bw'oti ekyovu kimmukirawo si byakusiiga osiige okangamu bukanzi katono ng'ekyovu kijjula ebbaafu
Jama White Washing Bar Soap ye sabuni asinga bulungi mu Uganda ensangi zino atagula sente nno za nseko buseko bw'ogerageranya ne sabuni omulala ali ku katale ebbeeyi ya Jama eri wansi ate sabuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo Bathing Soap. Lanzo nono ali mu bika eby'enjawulo mulimu Lanzo Bubble Blueberry, Lanzo Vanilla Spowberry, Lanzo Ice Cream Menthol, Lanzo Antibacterial, Lanzo Coconut ate n'ebika ebirala. Sabuni wa Jama White Washing Bar Soap mwekwate nnyo oyoze engoye ate Lanzo mwekwate nnyo onaabe otereza olususu. Ali mu maduuka ne supermarket zonna okwetola eggwanga gw'ogenda bagambe njagala Lanzo njoze engoye mbaga njagala Lanzo ngende naabe ate njagala Jama ngende njoze engoye. Mugezeeko tojja kwejjusa musange maduuka gonna buli dduuka likuli okumpi oba supermarket ne mu kikuubo ojja kumusangayo Lanzo oyo. Njagala kujjukiza nti Pronto Forex Bureau yino ez'okukuunya ennaku kati gwe omusuubuzi oba gwateekateeka okutambula olugendo genda ku Pronto Forex Bureau bakuguze forex ku bbeeyi ennungi ate bakuwonya ebicupuli oyagala kuweereza ssente bunaayira oba bweru wa ggwanga oba osuubira okufuna ssente okuva ebweru wa Uganda weeyune Pronto Forex Bureau. Pronto Forex Bureau basangibwa ku Kabana Complex e Kawuku ngodde Entebbe okulira na Centenary Bank bakubire ku ssimu mwogerezeganye eri noti 772 453 589 oba noti 758 453 589. Teweerabira banafa ba Finance Trust Bank gw'omukyala aliko omulimu gw'otandise bizinesi yo oyagala kwekulaakulanya bakuleetedde ssente z'okukuwola mu nteekateeka ya Trust Grow Women's Loans. Bakuwola ssente okutuuka ku bukadde 200,000 zonna ziweetaaga okuva ku ezo okutuuka ku bukadde 200,000 ate bakuwulira ku magoba matono bitundu 10.5 ku buli 100 ng'ensimbi bazikukwasa emyaka 2 miramba ng'okyakuza bizinesi yo. Genda ku ttabi yonna erya Finance Trust Bank eri kuli okumpi bagambe njagala kumpa ssente bakuwole ssente gwe omukyala mu nteekateeka ya Trust Grow Women's Loans. Oyinza n'obakubira ku ssimu eri noti 8 noti 335 noti 8 noti 335. Finance Trust Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu ensimbi z'abakasitoma zikumbibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde 10. Omubaka Sebamala wetwawumuliddemu ng'otugamba nti wabadde wabaduumizi b'amagye ab'enjawulo ebyokulabirako by'owadde Gen. Edward Katumba Wamala Gen. David Muhoozi kati ne Gen. Muhoozi Kandonga noga nti lwaki President Mao tatunudde ku bali ab'emabega munedda mukulu Mugisha muntu yali abaddeko ki omukulembeze w'ekibiina omukulembeze w'ejja ate nakulembera n'ekibiina lwaki bwe yajja mu kalulu teyafuna wadde omubaka mu anti lwaki teyafuna wadde omubaka ng'ate yalimu bebazimba ejje lino ne mu nsiko baaliyo bakuba n'abaana abato ye muduumizi akyasinze n'okuwangala ku ntebe okumala emyaka kubanga nga sinaba nakubuulira ono omwana baali bamuggulira oluggi ayingire ng'alina emyaka 12 paka olunaku olwaleero nga bamuggulira oluggi ono omwana abadde tamanyi bbeeyi y'amafuta nga tayimirirangako ku petrol station ono omwana abadde tayimirirangako mu bondi kugula mmotoka ono omwana abadde talumwanga ku njala gwoyogerako wa myaka 50 andi nkubuulira atalumwanga ku njala okyegera kyendegeza ono omwana abadde talumwanga ku njala nga bali abasajja bakekeza mundu lwaki kitange Mujaasi ali eri Masaka yagafuluma 995 yakube mundu wano yatandike mundu nga n'emyaka 14 ne bagikekeze Masaka ne bayita ku Katonga ne bakubala kwena ne bakuba acholi n'agenda ne bagoba koni n'amala na retiring lwaki si yafuuka president si bya buli omu kati awe badde njagala okomaawo ogambe nti si bya buli ki si buli abuli omu mutonzi waffe yasalawo omutonzi waffe yakola ki yasalawo kati bino byonna bye mulaba ekifaananyi ekigezaako okuzimbibwa nti omwana ono wa kitalo nnyo era bw'anajja Katonda ajja kuba mutuwadde nga kirabo njagala nteeketeeke bannayuganda bwe nti mu myaka 4 mukulu Museveni gy'amaze mu bukulembeze wawe yayita
mu lutalo lwa 9/95 8/5 ng'olwaleero bwaddayo famire yemu emuwa omwana, famire yemu emuwa amazzi, famire yemu esobola omukweka wano mu Buganda. yasinga okumanya famire ze yayitemu. Njagala omuli nti kati wo we baayita nga leero we baddayo n'omuntu basobola omutemaatema naggwaawo nga we baatemaatemaani Lutamaguzi nga mukwese mu kibanyi ewa Oliver Zizinga we basobola okubawa amazzi byonna nga bebabawanga muwogo bikiddagala motoka ne babakweka nga bwe babakweka mu 8/1. Okay. Kati awo omanyira bwe baba tebasobola kukweka gwe basobola okukweka omwana wo. Guli mulembe guvuddeko. Gutambula gugenda. Bw'obeera nga gwe tebasobola kukweka banaakweka omwana wo ky'oba wosooka okwebuuza. Ekyokubiri okoze empalana n'abantu bameka. Ekyokusatu nze kyenjagala okugamba bannayuganda mubale nti ne bwebeera nga ejje lino livaamu abantu 2 buli mwaka baddizaata. Okay. Beka 2 okumala emyaka 2 oba wina abajaasi 4,000 abamanye emmundu. Ekitegeeza oyina ba veterani, oyina ba seasoned politicians, oyina ba politicians abalaba ebintu obupya mu digital life nga ffe. Se bintu tebalina birabanga bwe babiraba. Mao ye bamutwala kukuta kadingidi. Ye yazimbanga transition dialogue yanga kati tugenze tukiriziganye n'omusajja aleme kuteekawo musaayi atuleke tubeere ne peaceful transition. Kati ate yagamba omwana singa kati ajja ate ye yasinga okubeera omulungi ennyo kyokka ate alina ekibiina ye nga ye nedda alina ekibiina nga ye kyetusuubira nti kirina kubanga kirwanirira bukulembeze bwa ggwanga. Kimugana okukuba toki mu byalaba ebyalaba abirabo kati ye akola ki kubanga mukulu Mao bwe twogerera kati mukulembeze wa Democratic Party president wa Democratic Party gwe tusuubira okusimbawo mu 2026 constitution yaffe bwegamba bwe yesimbawo awangulire Democratic Party obuyinza bw'eggwanga lino akole government obusajja bukirana akkiriza mondo bw'aba akusinzeko akusinze lwaki tawaayo obuyinza ewange abwagala. So bwe tubanga tutunulira ebyokulonda bya 2026 era nadde ngamba abaana bano abali mu opposition kati nti abasajja bali abajja ne tear gas temundu tolowooza nti no bajja okulwanisa ffe nga batulabanga ba civilian bakimanyi nti bannaabwe bangi nnyo abadduseeyo bali eno. Okay. Emundu bazimanyi ne tear gas good ezo zonna bazimanyi M24 bazimanyi M23 bamanyi zikuba M16 M4 zonna bazimanyi AK47 bazimanyi Glock 19 bazimanyi. Okay. Tanka bazimanyi n'olwensonga nabo bajja bagamba why bwe tugenda okusanga eri tetumanyi obabi bano betwali naki betwali nabo. So obanganga tobanganga ngalowooza nti ogenze kwokya kipiira oddeyo weebakene mukyalawo kuno kukyusa buyinza bukozesa ki kujja Uganda mu ddubire lirimu. Kati tulekerawo okuzimba ekifaananyi mu bannayuganda nti bali bakitalo nnyo era tebakoonwako. Omuntu omu yagamba mbu ffe tuyina ssente oba awulirako minisita yagamba bw'atyo nti ffe tuyina ssente ffe tuyina amagye. Munnayuganda ali eyo kwata kaliculeta abantu 5,000,000 nga buli muntu aleesa siringi 10,000 mu obuwumbi 5 mu lunaku lumu. Opposition yawana esuka 1,500,000 ez'abantu. Mu mwezi buba obuwumbi 15 abantu 5,000,000. Okay. So tewaliwo omuntu asobola kugamba nti sente zisobola okubula opposition okujjako government yeno. Era mwe nawulira omuntu agamba we have the money Honorable Sibamala ebigambo akyogera kakimanyi ebigambo bya President Mao kyogamba byokanya nti Piero Yu egenda kubeera entabiro era ensonga enene mu kulonda kwa 2026 bwabiraba naye kikyamu amaaso gagatunuuza kumpi nnyo kubanga Robert Mao yerabidde nti abantu basula ku boda zaabwe nga beebase bahasila haso
babeera basula genda ku Room Street genda wansi awo nawe Nakasero saa mwendeze ekiro abantu basanga ku lubalaza nga beebase n'obala abantu 1,000 nga bali ku lubalaza beebase. Okay. Omukulembeze wa PLU goyogerako alina obuyinza leero okukyusa embeera eyo. Ate ow'amagye si yakutte entebe ali mu magye. Ekitegeeza mu kubeera mu magye talaba. Era mu magye kati fa balaba. In fact katono nnyo omukulembeze gw'eggulu lubadde mu kujjukira General Nyakairima era naga nti General Muhoozi okuva lwe yakuduumira SFC najja n'abeera omuduumizi wa Land Forces amagye ag'okutaka okutuuka kuba CDF alina bingi byakyusiza mu budget ezibadde zaalema abalala omuli okuzimba balakisi n'ebirala byasobodde okukola era naga nti anti nkuwa njagala kuwulira mukulu kalule sokolinde wakifaananyi nti ali mu magye bw'ati akola bibye by'amagye mukulu kalule komaawo nti mukulu kalule leero webakuwa okubanga gwe permanent secretary wa magye nga toliimu bulyake naawe ebyo byojja okukola ki okukola anti madonga nti kyenkulaga nti nga tuli ba pulezidenti tujja mulekera ekifo kye ekyokubeera komanda w'amagye tetukimugjeeko. Okay. Bw'abaga amanyi nga gategeera ku mulembe gwaffe nga tuli ba pulezidenti tujja munoonyezayo ekifo mu magye kyasobola nga sebamala ye president oba omulala yenna nga ye president. Uchega chendegeeza kubanga gakola ki totunula 226 anti kubanga ye 226 kubanga gakola ki agasobola atete mu magye njagala okulaga amagye tobeera omu amagye is a team naye kuliko captain Uchega kuliko captain naye it is a team nti bwe mbeera nga bwowa orders olina akola ndala oba ogenze mwina okubanga mwina communication kuva ku commander in chief oli ali waggulu opaka wansi. Nono ensonga eyo singa otunuulira obunyiivu obuli mu magye oyinza n'okwewuunya asooka amalewo ekyo. Okay. So nga maliriza ebigambo ku bigambo bya mukulu Mao nga tonnaba kugendawo nsonyiwa nga maliriza ku bigambo bya Mao bannayuganda temweraliikirira opposition tebeerangako y'amaanyi nga bwe yali ebadde 2026 kyeyeetaaga kyokka kwe kwetereza ku opposition okutereeza ebibinja ebituufu okulaba nti tusindika ekintu kino mu maaso. Naye bino ebyokubagamba muno omuntu w'amagye nnyani atamanyi magye okuba nti tetugoogerako kisegeeza tetugamanyi. Mu bigambo bya President Mao yagaye nti President Museveni kuno okulonda kujja kumwanguyira olw'embeera opposition gyerimu kubanga eyulise nani ayulise nupu wano werina obuyinza obukulembeze bwe buyulise oba abantu be bayulise anti kubanga opposition botunulira ebibiina by'obufuzi botunulira FDC embeera gyerimu botunulira nupu embeera gyerimu botunulira DP eyiye embeera gyerimu n'ebibiina by'obufuzi mukama wange ekitwala obukulembeze kankulage 228 okulonda kwa 208 Democratic Party yawangula UPC naye mukulu Museveni ye president so ekyokuba nti ebibiina byeyuzizzaamu si kye kigenda okutuwa president wa 2026 okay 2026 tujja kufuna president omutuufu kila kintu yote wanje 2026 tujja kufuna president omutuufu ow'eggwanga lino kubanga abagenda okusalawo ku ggwanga lino bagenda kubeera bannayuganda bulijjo tebasalawo bulijjo babaddengawo bwe tujja tutunuulira okulonda bwe kubadde abantu beeyongedde okuzibuka amaaso ekyo kimu ekyokubiri nga bamaze okuzibuka amaaso bafunye abakulembeze abababuulira ebituufu ebitakyali byakuwuddiisa muve ku bino bye tubadde tulonda lwakuba abantu basanyuse nnyo lwakuba abantu babadde ki lwakuba babadde ki 2026 bigenda kubeera biralamu bulijjo bwe mutyo mwogera ekyokubiri ekikyasinze okubeera ekyamaanyi nti ku luno tugenda mu kalulu nga abagenda mu kalulu tumanyi gwe tugenda kati okuvuganya wasobola okukoma kati tumupimye nali wano luli nenkugwa analysis eya arrangement ya forces ezaali nga betegekera parliament march to parliament nengamba basoosa poliisi wano ne basengeka
city ya Bulaka ne basendeka military police wali ne basengeka SFC wano wali kulerwe ne batekawo ekibinja ekya reinforcement mu parking yagu ne batekawo reinforcement ya National Theatre ne bakola. We are seeing these things ne bintu tubadde tubiraba luli tubadde tetubiraba luli ababaddewo babadde babaleka bulesi ngate babiraba ne kati nabo badeployinga twetegereza bakano besije abamaje ngate babiraba kano besije mukama katonda amusasire kano besije nejo no muntu nabalala babadde babiraba banamaje babadde babiraba naye nga bwe nkugambye tubadde tubulamu okwetereza kati mweterezeza kati tetukyasobola kubuulira abantu bano ngeri gye tutambula ekigenda okubagwako nabo tebakimanyi. Tweyanziza nnyo ampuliriza oli ku Manduso katumulemu katono ngenda kudda ne RDC Yasini Ndidde n'oluvannyuma nja kudda ne Mwami Harold Kaija tutunulira 2026 omupiira gugenda kuba gutya amateeka g'ebyokulonda nago tukyagalinde ennongosereza naye tezinaba kujja mu parliament n'ebiringa ebyo katukomewo mpuliriza Manduso ku dakiika ziri 9 zokka zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero njagala kukujjukiza bannaffe aba Honest SS Developers Limited abasaba okuludda estates zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda phase 5 Mabombo phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku Lwehoyima okuli Nansana Bujuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 phase 4 Nesisa Lutabe Expressway balina ne estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde bano nno baga nti estates zaabwe zonna zirimu amazina amasanyalaze ate n'enguudo nnungi emiwendo gyabwe gisobokera ddala ate nga bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout Mankesha Building ku mwaliriro ogusooka. Wesige Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima era obwesigika. Essimu kw'obafunira eri nooti 772 57 28 7 oba nooti 7 nooti emu 57 28 7 nkwanjulira Badaraja East African Limited kampuni ezze okuyamba gwe mu Uganda okukunazaako ennaku balongose ebizimbe emizikiti amakanisa amasomero n'ebirala bingi. Boza Carpets entebe emifaliso amategula terazo wamu ne pavers okononga kw'ossa n'okukufuuyirira ebiku ebiyenje obundo emisota n'ebirala bingi ebiringa ebyo. Bakulongoseza compound wamma ggwe n'erabika bulungi nnyo. Basiiganira njo wa buli kika kyonna basangibwa na buli kikozesebwa ku faamu nga water pumps petrol engines salage machines rice rollers n'ebirala bingi. Basangibwa ku ploti 19 Jena Plaza Nkrumah Road bakubire ku simu eri nooti 758 210 lunana 89 oba nooti 7 nooti 326 lunana 43 ojja kumanya ebisingawo. Ntandise ne Honorable Sebamala kubanga munakibiina kya DP ate ensonga nga zeetoololera ku muna DP eyazogedde. RDC Yasini Ndidde nzize gy'oli ensonga wanje agala muzindala ogumpe ogwagala bano be bamette entungo muwamette entungo kuba yajagadde muwasiige kuba yajagadde obwedda alugulwa gwagamba mwamugalirayo kansoke RDC Yasini Ndidde ebigambo biwulidde ddala kituufu kwa President Museveni ye akuze nga President Mao yagambye nti tadda mabega akuze agenda emyaka gye mituufu Mao ngati yajogedde agambye akuze yandigambye awezezza emyaka bwegiti yagambye akuze ateekateekezo za mukama n'olwekyo NRM tebalabawo structures ziringa zizimbiddwa nti ani anaddala wana naddala kituufu muli mu kweyubula ng'NRM naye nga mweyubulira mu PLU manyi bw'oleese okubaganya ebirowoozo ku 2026 nsoose gamba kozi eyo parliament nange mwengenda okuweereza neŋŋamba ekitegeeza kati ekoze eki eyengedde bw'olaba tutandise osomolola tuti abali eyo bamanyira ddala ekoze eki eyengedde bato eya 2026 etuleetera ebirowoozo ne ku kiribaawo beyond 2026 nti 2026 n'okukola ki
n'okweyongerayo mu nteeka 231 ku bali baawo mungu baali basaasidde n'okugenda mu maaso. Ebigambo bya Mao ku muntu ali eyo weetaaga weetegereze nti lwe tugenda mu lutalo lwa political parties mu buwandiike ebiwandiise eri mbuwandiike mu mateeka tugenda mu lutalo lwaki lwa political parties. Political parties zino nga weeziri olwaleero bendi nabo muno mu nju nga NRM kati ogitaddemu kuba nayo gire Mao yagitulaze ng'erina wingi PLU. Ebibiina byonna birina parties ezisukka mu emu. Ebiwayi ebiva mu bibiina mwennyini. Kakati Mao bagamba nti PLU yandiba entabiro. Nze yandiba ensonga yandiba ensonga entabiro y'akalulu ako mu kukyusa ku level zonna parliamentary level ne ku mitendera emirala gyonna tomanya gonna. Nze sirina bwenkijja mu lwa nsonga NRM bwebanga ekyali mbuyinza leero era nga bano abagivuganya bonna obawulira bakoonako bukoonyi konkonako bukonkonyi n'akolaki n'avaako naye ate Mao n'akuleetera ekiri biological nagaye president atandise okukolaki akuzi takiinaako ki takiinaako kontrol mutonzi waffe yakolaki mutonzi waffe yasalawo nti kitegeeza ekiseera kirina okutuuka ng'ekibiina oba ab'enzikiriza ey'ekibiina ekyo ne baba baava omwo nga bakyatwala eggwanga muki maaso. Kati okulekanga oli ng'alimu NRM nganzi nga ye ayinayo ke yeenoonyeza bwenoonyeza saawa eno efuti zonna tulina kuziteeka ku kintu ki tuwangudde tutya 2026 kimu mu kuwangula 2026 nga tonnatunuulira oba NRM gy'ofrontinze oba PLU gy'ogenda ofrontinga kuba ekyo kiriva muki munda mu kukkaanya ebigendererwa bye bimu obadde wavaamu naye bwodda tukoze tutya katono nnyo ku ekyo ndowooza tebyawo kubanga ate banna PLU ate president Mao era be balondebwa ebadde mu gavumenti banna NRM Babara Barugahali n'abalala banna NRM so kati muli kitegeeza enjawukana ki ntonotono okusingako ku biri ebiki ebirala kuba eno wayinza obbanga ye waliyo ekiwayi kya PLU naye nga bo bakyalabagana mu liiso nga tebalinga FDC Katonga FDC najja nankumbi DP ya Honorable Mao ne DP ya Sebamala wano nga DP eriemu eri ludda wa DP eriemu era ine ekitebe kyayo kiri ku Balintuma ate wane Mengo Mengo wa waliwo ekitebe kiri wane Mengo tewali kitebe kirala ekitebe kiri kimu kiri ku Balintuma zino ofisi za muntu ebyo abyeganye bireke naye nga byebiriwo ekizibu okutangaza kankutangaaliza eddala nti Mao yekka president wa DP ye minister wenaye omulala gomanyi president wamwe naye nga yekka ye minister mu NRM era president Mao president Mao wa DP yali mu NRM naye se ekibiina kigambye nti wenatandikidde nti imaamu bwasobya n'omusanga ku mudaala gw'embizzi togamba nti bannayo omuzikiti gwonna abasiraamu mwatukoze bubi. Njagadde tubeeko ekintu kye tutunuulira Honorable Sebamala bw'abadde ayogera. Honorable Sebamala bw'ondeetera bannamagye abafulumye nti bo lwaki tebaafuuka ba president lwaki ono tetumanyi nti NRM eri frontingani NRM ye China okutuuka nga akoze eki nga bagambye kati taliiwo PLU bwereeta oba ereese Geno Muhoozi oba ani Honorable Mao Honorable Sebamala oli engineer nze bwe nagenda ku ssomero nayiga kuba nsolo mpiso naye olwaleero bwe tutuula emabega w'omuzindaalo guno bayinza olowooza nze naawe twatuula mu kirasi ya byabufuzi kati okutandika ojjajinga Geno Muhoozi ebimu President Museveni ku byakoze amagye okufuula enseene ey'enjawulo kwe kugafuula professional. Ekigambo professional yali takyogera bwogezi nti bayige kugenda mu kombati kulwana buki bulwanyi. Ranks zino ziweebwa ku busobozi bw'omuki bw'omuntu nti ayina bingi byasobola okukola
bw'ogenda osoma degree togisomako yeekyo kyokka ky'ogenze kukola eba n'ebirala bingi ebikufuula all round person okuba nti ojja muki ojja mu community kati olwaleero bannamagye abavuddeyo genotafiire mubaka mu parliament si munnamagye kimujjako okuba nti arepresenting abantu beewu era bw'ayimirira nga minister wa justice and constitutional affairs ebintu byabikola kinnamagye amanyi kyakola buuza abakola naye so ekyokuba nti oli avudde eri omuntu omujajinga omuwadde ki platform gimuwe ogambe nti ekoze eki anti kati gwagamba okugezesa ife abasinga tugamba buli omu akola ki asobola ani eyeeteeseteese obulungi okututwalira era obwedda nze ndowooza nti bw'onaakwata ku muzindaalo ogenda tuwa bwe mweteeseteese kuba ffe yenna bwe tunaakeera ku makya ne tubateekateekera nti y'oyo tugenda bba tukubye ettooki mu muntu oyo nti yagenda osobola otwala eggwanga muki mu maaso tugenda mwanjulira bannayuganda bannayuganda tubagabe bannange nammwe mutuyambeko okukola ki okuveetinga omuntu ono bo bamuveetingisa kaki kalulu era bwe tunaatuuka yeeyo honorable Sebamala ebyo tebigenda gira abantu baliyo batuwulira naye kyembadde nkugamba nti muba n'abeeteekateeka naddala NRM nga yekyali mbuyinza ife kano keekadde banna NRM n'abo ab'ekiwayi ekya PLU naye ng'oyina wooweerereza okuba nti abantu baffe tudda gye bakola ki gye bali tuclosing distance abantu bano gye balowooza nti eriwo gaapu eriwo muffe ne betuweereza bagenda okujja okwagala ogiyingira nga tewakyakola ki nga tewakyala oli wa PLU oba oli wa NRM kyokka nze ndi musajja wa NRM oli wa PLU akiriziganya nayo nzikiriziganya ne be bakola nga bikkiriziganya ne NRM byekola ki byekola bwebaayo ekiri contrary ekyo sikola ki siriiko PLU yetegekebwa okusikira NRM kubanga lwaki nkikubuuziza Professor Ephraim Kamuntu yali y'omu ku bammemba b'NRM bali abedda abasooka yaliko minisita wa ssemateeka n'ensonga endala naye yabaddeko ng'ayogera naga nti NRM esimbiddwa ku musingi ogugenze yalina omusingi omulungi naye abakulembeze bagenze bagutta tebateeseteese kufuna baani banaddawo yensogola ki debate ejja kati ndi muwagizi wa mipiira era njagala okompeyaringa ky'oŋŋamba nga nkikompeyaringa ku mupiira nalabanga ttiimu yali Bayern Munich ng'eyina abasajja babiri we yabeerera ey'amaanyi yayina ng'omufaransa nga bamuyita Frank Ribéry ng'eyina n'omudaaki yayitibwanga Arjen Robben ng'amagulu gaabwe buli omu alina okugulu gye kuyina oyita naye bwe baawanyisibwa ne bakyusibwa ennamba ze bazannya ate Bayern yafuuka y'amaanyi n'etuuka n'okutwala ku Champions League kati ekyokuteekateeka oba PLU oba NRM yo nga yo rebrandinga okudda ku core values ezagireesa solongazi abantu baffe baweerezeddwa ne bamanya nti gavumenti weeri era ne tugisustaining rebranding yezetyo obujja anti okweza obujja one kwe kuyita mu PLU anti nze nkugambye oba PLU emipiira emikono rebranding kyekiri oli kye yagambye nti sikkiriziganya nanzirukanya kituufu tubadde wano ffenna ku mizindaalo eno obubbi gye buli pulezidenti atugamba lwanyisa babbi ne mu magye agambye nguzi nnyo eno obulyake bungi kaakati kyekiri nti abasambi owa lefuti bwe tumuteeka mu nnamba 7 omupiira gusala busazi mu kaki mu katimba ne gunywa ffe eno ne tucelebrating notegeeza nti ekikulu kiri tusobola okwetereza oba tweterezeza na rebranding oba tweterezeza naye okwetereza kuba number 1 goal kuba no bonna abali wano buli akwata ku muzindaalo baagala buki buyinza obuyinza bwe baagala munnange gwe abadde agamba nti abantu bali bubi kituufu naye wabaawo oluusi oba bakalembereza otugambye abantu basula ku street ku pikipiki zaabwe kituufu basulayo basula bayiiya owulira ng'akasente tekakoze eki abamu
bakola na kironga lwagifunye pikipiki naye eriyo amawanga agatulinaanye nga ne bwe yandyagadde agivuge kirolwe bamwaziseemu nga ye tasobola gikola ki kugivuga abo ogenda kubasanga nga Honorable Sebamala omugamba kituufu ali bubi era oyagala alonde oba gw'olonzaani nga gw'omuleetedde naye ng'agamba bwe banjazika piki y'abendi ono yasobola okunkuuma ekiro n'engikola ki n'engivuga RDC nga ngenda okuva gy'oli Honorable Sebamala yagamba nti duli babadde baba study nga babanga babasoma nenga sibana bakubategeera bulungi wetugenda 2026 trends zikyuse babasomye ekimala babategedde myakana era kati kutegula buteguzi fete tulina buzibu bwe baba bali mu ssomero nga babadde bakyasoma graduation yaabwe tugirabirawo nga kawedde tujja kumanya bulungi nnyo nti kati bayize oba tebakoze eki oba tebayize fe kye tuli abeeteefuteefu kiri kimu abali eyo nga buli omu akyayina ekifo mwaweerereza fe katunyweze gaps teri buno obulyake bwe tutandise okukwata tuti ne tunyweza infrastructure ne tuzikola ng'enguudo omukulu bwali mu kuzikola zino z'ogamba nti tulya looni naye nga zikolebwa kuba kati olwaleero nkozesezza eddakiika 10 okuva emakindye gye mbadde ndaze okujja ku CBS akasemberayo ddala nga tugenda kuwummulamuko President Mao yagamba nti PRU eyinza okuzizikira ddala n'okuva mu kamyufu KNRM nefuuka ensonga nga budde buno olwalina baminisita bwelina babaka bagikirizamu n'ebirala ebiringa ebyo naawe okkiriziganya naye nti 2026 PRU mu mbeera yonna gy'eneebaamu egenda kufuuka ensonga ennene mu kalulu kakati enfuuka gye gyofuuka ensonga esobolera ddala teri kiyinza gikola ki giremesa nga bwolaba nti NUP yajja eddakiika 5 neefuuka ki ensonga mbitundu ebimu naye ekinagifuula okuba ey'amaanyi yenneeteekateeka gye yeeteeseteese bw'ebanga ezze nti NRM weeri enkwatagana gye banaakwatagana kuba NRM ekyalina obuyinza era yekyo ekibiina ekifuga ki ate PRU baana ba mu nju bwe banajja ne bagamba nti bakadde baffe tujja bakuuma tuteeketeeke era tugenda bakuuma ne bino ebibadde tebitereezeddwa leka tutereeze wano kyekiri kye gali tutandika okukwata ku basambi aba lefuti badde mu namba 7 basale omupiira muki ba PRU mu katimba oba PRU yajja nga yagenda okugoba obulyake bannayuganda batongera obwesigwa kubaze kowa values NRM kweyakolaki kweyajjira tweyanzizanya mpuliriza katuumulemu katono tukomewo ampulirize Madu Sokoli dakiika ziri 25 zimaze okuyita ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero programu kkirizo bagana kuuli nze Kalule Lameka tuliko kizimbe Masengere omwaliro gusemba waggulu mwami RDC yasinindidde omuwulidde munakyena NRM Honorable Sebamala wamuwulidde naye nga tudda ewa Honorable Harold Kaija kubamu akafaananyi ng'olinnye ennyonyi ogenda okwetegereza nga pilot ye Musa omuvuzi wa bodaboda ku kyalo gy'obeera oba okugenda mu ddwaliro nosanga nga zizinga makanika w'oku kyalo w'obugaali ye musawo agenda okukulongoosa ffenna mu bulamu twagala bakugu tukolebweko abakugu mu nsonga ze twetaaga era nga mu nsonga zino mulimu neya insurance wena insurance training college otendekebwe era ofuuka omukugu mu kisaawe kya insurance mu Uganda kubanga insurance training college esomesa bannayuganda era ebasomesezza okuva mu mwaka gwa 1964 okumanya ebisingawo bakyalire ku mutimbagano gwabwe ogwa www.itc.sc.ug oba email info@itc.sc.ug info@itc.sc.ug ojja kumanya ebisingawo insurance training college tukugamba nti tukulembeza bukugu bakasitoma bafa balungi tubebaza olw'okwagira Maria's Cargo ebbanga lino lyonna ate nammwe abapya tubagamba nti mikwano mutweyune ku lw'obusuubuzi obulungi omutali nkenyera tubategeeza nti twavuddewo ku Jumba Arcade tuli ku Sasa Plaza level 5 room WB era mu kikuubaawo teweerabira Sasa Plaza level 5 room WB kubira Maria direct ku simu eri plus 86 13 92 21 noti nya
87 bagula ebintu ne babikutuusa kawo wooli babikugulira ne babikutuusa kawo wooli bakunona e China ku kisaawe ne bakulambuza Marias Kago bamutambuza okumala ennaku 16 okuva e China okutuuka e Mombasa ate okuva e Mombasa okutuuka e Kampala zibeera ennaku 3 zokka kati nno kuba ku ssimu ye Uganda era mwongera okukwatagana gwobeera wano ne bakuweerereza ensimbi ne bakusuubuliza ebintu ne bikusanga wano essimu gy'okuba erina oti 759 82 6 72 noti 759 82 6 72 tuve mu by'okwekubagiza tambuza ebyamaguzi byo ne Marias Kago. Honorable Harold Kaija mu kifaananyi kya 2026 ndowooza ekibiina kyo ki PFF kiringa ekitalabo mu ndabiso kiringa ekitalinayo okusinziira ku President Mautu yakirengedde. Muganda Nkalle neyanziza kumpa omukisa guno okwogera ku nsonga eya Mwami Mao. Katonda yakola bulungi nti abantu bangi overtime bafa. Ne bafa waddawo abalala. Abantu abawagira Mwami Mao okufuukagira President w'e Makerere mwalimu ne first born waffe. Abantu abawagira Mao 96 okuwangula mukyala Betty Bigombe Muguru Municipality. Bwe bawulira Mwami Mao ng'ayogera olwaleero otandikwa okwewuunya. Ogamba Mwami Mao era agenda mu bufumbo ne Mwami Museveni. Wangi? Yatutegeeza nti soko oge Mwami Mao era akola ki? Ekyali ekikulu kyali agenda okukola bukwali okulaba gakkiriza nti ebintu entambula gye bitambula. Mwami Harold akalulu kokka nakigambye akalulu kokka oyina rekoda akalulu kokka njagala tusooke tutereeze wano kubanga weno radio gye tuli ku ya Bwakabaka. Yes. Obufumbo kigambo kirala. President Mao yali agenda muki ne President Museveni tusooke tutereezaawo tweyongereyo. Literature. Bannansi bategedde. Bwe yali agenda mu mufumbo ne Mwami Museveni. Obufumbo njagala otereze ekigambo ekyo si bufumbo kubanga tumanyi nti obufumbo kirala obufumbo kirala enkolagana ntya kiki kye yali agenda mu ne President Museveni bufumbo butya omuntu eyabukakasa bamuyita Prime Minister Nabbanja yali kyotera nedda kamukakase Prime Minister w'eggwanga lino ngamba bufumbo butya Prime Minister w'eggwanga lino ng'ali ekyotera ng'atongoza oluguudo lwa Masaka kyotera yagamba bano aba DP bano twabawasadda aba UPC oli kasaakuwa mukyala we ate kiki ekiba kiddako kati musajja kiki nedda kaina gy'adaagala okulaga naye kwaliko ne kalabalabanga Pulida Mulamba oyagala okuwakanya bigambo bya Prime Minister gwebayita Kalugire nkolagana bo ne bankolagana kuba oyagala kuwakanya bigambo bya Prime Minister nkolagana ya DP oyagala kuwakanya bigambo bya Prime Minister Kaiji enkolagana wakati wa DP ne NRM tugende maaso so yategeeza nti azaakiraba before that yajjako ne Katonda yagako na Dr. ku nsonga transition nti tukkiriza nti Uganda okuva lwe yali ebaddewo tetufunanga mukisa president omu okuwanyisa fayiro okukyusa obuyinza ne president omuyamugana amukwata mu mukono nga omusumba wange bwabadde wano ng'asoma amawulire n'akuwa akati ate ye wale yakamuwadde naga wale naga tugundi jangu otulemu kanaawe bona avaano waliwo akola ki ekyo mu Uganda tekibanga obanga bibadde tugeze e Tanzania President Muteesa yabuka kisenge nga transition yaliwo mu Uganda kati nga waddawo ki Obote yo Obote aba ali Singapore ne gavuga yayitire eyo nti eno todda yasibirawa Zambia naye aba ali wano yagiraja bwati ze sirifani nja kuvaano nga nfudde sabasaba
zaita abasamale Masaka kibuga zakireka ku ttaka nagenda mpola yayina radio column nga jakodektize ku Radio Uganda banne mu kibuga nkyalimu abe mukono ne bamulabako abejjinya ne bamulabako nayambuka embala nayambuka Soroti nadda nayambuka Erira nakola ki nafuruma dule mama yanyumiza mu bekalaka asawa mwa Museveni n'abayisamu emiggo bagala lulo babafukola ki n'abafa ne bafa aba ali awo ne wajja mukodomi wange binayisa mkyala we yali senga wa taata wange naye nafuba gwe yakwasaga yatamanyi abasajja batwani baga katukikwasaganye mukaawo bagobyo obota akomyewo tetubangako na lunaku ekitegeeza mu Uganda tetubangako na president gwe twetaaga naye ate olina okumanya nti muzifuru erimu eza sabba ono yalimu era akyogera lunwe no era waliwo nakisomesako abavubuka bange ne mbagamba lunwe ekizibu kya Uganda Amini yamufuga ennaku 2 n'agenda n'atandika okweteekateeka era muzifuru erimu yajja ne bandya ne balwana naye ne babakuba ne baddayo ne beeteekateeka buto ne bajjanga Fronasa nti abadde constant nambe badde ekizibu kyaffe okuva emyaka egiwula kati nozanga nkaaga Mwai Museveni abadde ekizibu nga yetaba mukuyiwa so nti mu Uganda olubeerera embuutu zivuga nga zisanyuka magenda g'abaddeko sigo yazze bannayuganda tebamanya nkazze basanyukira gwe bajjeeko awuliza sima obokyegera bubi bannayuganda gavumenti buli lwekyuka wano 71 basanyuka nti Kawenke no Bote eyatuwangangusa Ssekabaka Buteesa akoze eki agenze nga tebamanyi Amini kyakola ki ajja mu 79 embutu ne zivuga nga zisanyuka magenda ga Amini si majjagalule ekitegeeza mu kinana mu mukaaga basanyuka banyanya kugenda si Mwai Museveni kuyingira n'olwalero I want to tell you categorically Mwai Museveni manyi program eno giwule Mwai Museveni bannayuganda banoonya kugoba ne bwaba mulalu nga avudde butabika n'akusiibula zijja kuvuga engalo I want to tell you categorically tell you obasanga simanya basaba agenda atya katula ne mwami mawo ne yamulinda kufa nkyewinza ne minister ne yajogedde kuki baba abo kutaka bakyogera dda abaga bazaga nti katumulinda Katonda amujjulule fe file yaffe nga tagikwatako bye bintu byowulira tebafaayo era Uganda ekyali mu buzibu nti ffe abeefudde abagezigezi mbutulowooza ku polisi tebatwala ng'ekikulu era equation bannayuganda baliko tebafaayo oba oli mugezi era kiraga nti kyovula ffe kiranga tusabira transition mbutuvemu ekyo ekizibu ekyobutafaayo ku quality yaani ajja I want to tell you waliwo ebbanga wano nga campaign za issue wali nga oba tosobola kunnyonnyola federo nga bakusiibula nga batosobola kunnyonnyola ttaka nga bakola ki bakusiibula zalo issue zaweraku wano nga byoyogerako naye nga olina gavumenti ey'akabondo k'ababbi abakiikira wano atugambye mbw akabondo k'ababbi kagenda kuddamu kawangule abaffe bannayuganda baagala babbi awuli abuuza nti batwala ki ekyange kikumuze nabamuwulidde musolo tamanyi kikyange kye baatwala naye tamanyi munaye bamubba wadde nga abakolera musolo nabagamba mbu wano atukulembera wiiki ewedde nemba nnyonnyola afaanagana Leopold omusajja omubirigi era kabaka wa Bubirigi eyajja n'awamba DRC n'agyewambira basanule bajja ne bawamba Uganda Buganda n'ebitundu ebirala nga babiwambye lwa Bungereza yoli yawamba Congo nga ye nga sente zonna eziva mu Congo zigenda ku akaunti ye olwaleero wano mu Uganda Mwai Museveni yatuwamba tukolera ye n'amakage
kyovora bo olwalero teri ayogera ku vice chairman we NRM wadde bayinanga batano waliwo Kadaga waliwo Kigongo waliwo Nambanya Kiwanda waliwo Simanya teri abogerako boogera ku mutabaniwe akyali serving ki officer bwava ku mutabaniwe ne boogera ku mukodomiwe Lwabogo n'omukomulago batagera ko mpola yono kati kuba kwasa Makerere Karugire okay ni mukyala we noga ne saro yarabika apangirya abala bonna equation bagikola ki tabagirimu fenna tuli bapakasi bafe ekyo mukisanze ne sebamala mbufe tugaana tuwalira ate babo bandidde bagamba vekaso ina kyotuwa fekaso ina kyotuwa fe ne botusebe ennyo bwe batubakola ki bwe bali kati era maje tukola ki gituli teri muntu yenna ategeera nga ddala ategeera ng'alisoba balowooza ku famire emu yali badde alowooza nti obubbi obulyake obusosoze obugenda mu maaso olwaleero nti omuntu asobola okulowooza mbu NRM egenda kuwangula akalulu nga ddala alisoba ng'abantu 40 kumpi kitundu kya Uganda bamala omwezi nga tebakutte ku siringi olupapula vision lwakutegeeza mbu abantu bannayuganda ebitundu 7/10 batambuza bigenda okukola wiiki ewedde olupapula lwa gavumenti lwakutegeezezza nti emirimu emitwalo 3 giri awo ginoonya bagikola ne gavumenti teri redde kuteekayo omuntu agikola ki agikola onabadde akubulya amabanja n'ebyo ne oli akugamba mbu ezo zigenda kubeera ki ensonga ezikuwako akalulu ekibiina kiri mu buyinza ekyabadde mu buyinza ebungereza kyafiiriddwa ebifo by'abaka ba parliament 223 6 nga bazifiirwa ngekyabazifiirwa nti entambuza ze mutambuza ebyenfuna omuntu akyalaba mu kisagwe naye nammwe muli disorganized opposition that's the second no reorganize omanyi mwe kyemuyita disorganization kwe kuba nti abantu bagezaako okwetereza mu kimuyita disorganization nti bali mu ntalo mu Uganda kyekinneewunyisa nedda affe ekitulwanyisa nti oli ekizibu ayagala okuyingira eno afuke naddibanga gatabule ffenaffe tugezaako okubejjako nti mugende eri wa musajja wamwe gye mwafumbira mugende kubanga ate bizza kadde ngabona abantu basindika mawa agende naffe tusindika bamulya ne timba koleki bagende n'abalala bakoleki bizza kadde kaggwayo bagende naye kikyendi mu kugamba ekituufu litwe ekyenjagala na Uganda balowoozeeko ennyo bategere obuwambe bwe mbategeezaako bwebanga abasajja abatusosodde nga famire emu etukajjaddeko n'otunulya ono omusajja abakulembera mukyala we minisita mwanyina ali mu ministry mutabani we yakulembera amagye muganda we yakulira ebyenfuna waliwo n'omukomula yakulira ebyenfuna ebigenda ebweru kakati waliwo omukomula gwe yakwasa kati Makerere yatambuza ne gundi waliwo omulala gwe yakwasa sente kati yakulira ne bank emu wanenene waliwo omulala yakulira yakulira Cotton waliwo omulaka investment authority bagenda okulamba ate oyo awasa muwala ganti nti bwoba tolina wekwase kuba nti ono anko bono ki tolina wapiaringa gwe n'olowooza nti bannayuganda bonna basiru isi abanalizing ebyobululu bannayuganda ebitundu 4 ku buli 10 tebalonda lwaki tebalonda kubanga akalulu kaabwe tekabalibwa kagibwamu omugaso byabatagamba kale aliba maama wa akalulu akawere teyalonda maama gwe mbadde gamba alina amazaalibwa galiro yaŋŋamba nga mwami Museveni akyesimbawo era ngamba bonna abagala okusaba bulumbuusiro Eastom temulinnyayo tajja bba wakalugu yaga nti ako yakola ki si lwakuba mbu Sedasika ajagale yaga nti akalulu kange tekakyabala kati abo bonna balinza oli omuguwa eddalu ayinza ow'ekyeddalu ayinza okujja n'akwata ekino akikola kirabasoye kakati n'oyo omulalu bw'awulira enduulu evuga alowooza bamukola ki bamwagala nga tebamwagala naye basanyuse nti obajjeko ki ekizibu twagala ekyo kikome bannayuganda baddemu okubeera soba batulenga batwalabye Trump
ne Kamara ne boogera ku abortion ne baginyonyola nnyo. Okay. Yabadde issue ne boogera ku misolo ani mbugo omusolo ogenda kugujja kwani ngeyo issue physical policy ne boogera ku mirimu ne boogera ku kakati bewabo Romayambo ensekoze eki eterede ezo issue kakati wane Uganda wane ekintu ekisinga obukulu bwemba nso okuyaka kodya akamukulaki akamujja ko bafana ne obafale boba na Uganda osanga byavuga nga nti nze nyine emyaka 35 ngekitegeeza yazaliwa mu 7 yakola mulembe guno yafuga kakati yagamba yagala kintu kimu kula president mulala nendide yazaliwa ku mulembe president oyo mulala byakola si kikulu. Okay. Kati fabasaba transition that's where we are. Honorable okubanga olwebo ngamba notunya ne botunya mu family no batunya bagamba nti bane bagala okujja noga tukwate emyaka 4 omwoyo goyogerako aina mukwano gwe yangamba juzi yamugamba mbu yetabalanga ku sente okubala county money tabalanga ku sente kubanga fe byetuogerako tuogera mbye tuyitamu samara gay tumanyi kibaita okusiba enjala oli bwangambo enjala emuluma manyi kyategeeza tumanyi kibaita obutaba na mulimu so embanjo ga mukunoyiza abantu emirimu banki kulaki nkitegeera tumanyi kibaita yes akati bwoba tobiyitangamu nga set house gwe gyoyiteeka n'abaana gye bayiteeka mumma mugenda mwiteeka kakati gwe tomanyi kibaita kugula poloti tomanyi kibaita kugula motoka tomanyi kibaita kugula mafuta tomanyi kibaita kugula saati tomanyi bayimyanga balamuze saati tomanyi nti wano bansedde oba tebansedde Honorable Kaija kyoga nti President Mao kyayogedde kikyamu nti Piero yitayinza kuba nsonga mu kulonda okujja anadda Piero yu bwemba ngende katonga tino kuita ku office ze NRM kioski esooka ya Piero yu ngoingira mu office zaki ye kioski esooka bagira stock kioski go itabote abatamayo rugudo bayita Kyaddondo bweruta wetu nokirira wauli ku fairway notuke wali waffe ka kioski yane ngamba omuntu mu kioski ogiraba mbwe kitegeeza mukati omuntu okuyingira mu NRM okuyingira mu NRM oyita mu Piero yu oyitira mu ki mu Piero yu kakati olwale okuyingira mu NRM Piero yu kakati abe NRM batunula bwe bati kakati omwana omukulu omuko oba omukono wokubiri kakati bonna bwe baba inaka wa mama oba tato oli omuto singa bayina cards singa bayina cards obwenda sawa kusubiza Kampala nana cards ebina byonna azikolaki bwenzi jange yanga ajina bweyasaba watuka ina eyana bajina kati waliwo bali abasa ekibumbi bali ku kyebwa isobo kiraba ekyama M7 kibateako ne mwekiro ne bakyambaza mosquito net tabuza nti ati omanyi bali batugoba ato yali abagobe guni nga bagaba ve kukuba garadisi waho kakati amuzimbire ekyo nti bwana abagoba bagenti omugulaba oyo takuwagira kakati bali mu ekyo takuwagira abo teri bawambe basinga ngabo so ekintu kyetu watu ogera transition so era umanyi Dr. Yaseka bwe yawulira nga awulira mwayima wagambye eti mbwagenda transition baki kugikolera eri twagenda tugamba abasajja bagunda abasajja ba Interreligious Council bali batandise esima bagenda dialogue bwe twagendayo nengya nembabuuza kumwe nani wanaine ekifunga mu 7 si yakufuula nga bwaba judge yamufuula nga buli raka yona yakolaki nga ne moroka ziba parkings yazibawa nebaga nti mugenda kubeera muti abarefu ng'omusajja abafudde kimuli yoyo kubanga ffe tubagamba ffe dialogue yo kaje tusobola okugendamu refu nga si wawano kakati nga bagala okubeera ki refu bagenda tugenda okulakulanya ebintu bali bagateeseeko nga tebagateese ku byabufuzi bagateese ku butonde bw'ensi akayindoza nga bagateese nga ku kiteezi teezeeko ne ku birala so n'olwekyo nti bannayuganda ozo obudde mwetaaga mu level mukankule ku balowoozi n'abo abakulembeze ababafudde nga bannayuganda abatutegeyo nti naye maawo tukoze bubi oswazizza ennyo nozefa oba bamulako mu prime bwogamba abantu nti maawo yali musajja bagamba olimba nti olwaleero abantu kamwogo naye nzogenda nebuuza faamu naffe tetulina ssente noba Katonda yateekamu mpeka ekyesoga nti kaŋŋome kubanga mu Uganda abasenego balina olugero lugamba nti bw'obeera n'abantu 9 nga baavu
oba olisikinga okubeera wa 10 teri muntu agenda kubeera safe mu Uganda muno nga tetusolovinze ekizibu ky'ebyobufuzi. Okay, tuyanze gampuliriza kadde kadduka tugenda kumulamuko naye kugamba nti esimu zaffe ziri zetukuba teziriiko ne WhatsApp y'Emmandu so mu programu zonna okuva ku Mukeeze okutuuka ku Night Radio programu zonna kebere nokkiriza obagaana esimu kosobola okuweereza obubaka ku WhatsApp ne butuuka bulungi era ne tubulaba wano eri note 7 note 3 99 12 92 note 7 note 3 99 12 92 ebotekako obubaka bujja butelevona ku mukutu gw'Emmandu so nga tugenda okumulamu okwo kankujjukise green organic manure kyekigimusa ekiriko omulimi kyotasanye kusubwa kipakingiddwa mu lita M ne half lita omulimi w'emmwanyi kikuyamba okukwasa ekimuli okubazisa okugejjesa empeke kiyamba emmwanyi obutakala makoola awamu n'obutabamu kirerya ate n'okugoba obuwuka mu butabi omulimi w'amatooke green organic manure ayamba okuggyamu olunnyo okugoba ebiwuka awamu n'okugejjesa omulimi wa kasooli ofuna ensawo 4 ku 6 ow'obumondo ofuna ensawo eziri mu 10 n'omusobyo singa okozesa green organic manure ow'ennyaanya mboga watermelon bijanjalo n'ebirime ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo kigejjesa okubazisa okukwasa ekimuli n'obutawulira musana green organic manure musange mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga lyonna ab'e Masaka mu maduuka gonna Kampala Container Village mu Africa 1 ne Sanja Agrochemicals green organic manure yakakasibwa ekitongole ky'ebyobulimi mu ggwanga esimu eri noti 754 noti 4 14 79 oba noti 78 emu noti 3 61 95 aba conversion feeds bategeeza abalunzi b'enkoko ez'amagi mwenna nti bakuleetedde akalungo Intraco concentrate akatabula mu mmere y'enkoko ez'amagi akalungo ka Intraco kayamba enkoko okubiika amagi nga mangi nnyo ate nga ga mutindo kaziyiza obuwuka obuyinza okufuula emmere y'enkoko okuba ey'obulabe kalungi nnyo kubanga kangu n'okutabula enkoko eridde emmere omuli akalungo ka Intraco ebiika amagi mangi ate nga manene enkoko bwe ziri emmere omuli akalungo ka Intraco tezirwalalwala enkoko eziridde emmere omuli akalungo ka Intraco zibiikira ebbanga ddene okutuuka ku myaka 2 n'okusoba ate nga tezosaayosa conversion feeds basangibwa ku head office yaabwe plot 5 Coronation Road Oludi Kampala oba ku matabi gaabwe okwetula eggwanga esimu eri noti 782 228 228 oba noti 7 noti 7 7 2 6 ojja kumanya ebisingawo katumbulemu katono ngera kudda ne messages zammwe nga zizo ntonotono ate tukusiibula ampuliriza Emmandu so ku dakiika ebulayo 9 njagala kusoma ku messages zino Haji Makolo Kavuma agambye nti nze sikyalina budde bw'abantu nga Honorable Mao ne Katuntu yasooka bw'atyo yamaliriza okay kale agenti ne Katuntu yasooka bw'atyo yamaliriza agwereddeyo ddala yasinirule ekiwawu agamba kyose yagantugume naye muganye okuggusa ensonga wadde neemu buli gye baleeta gye mugendako ne mugirekaawo ndowooza agamba opposition nti ensonga tezigguka wamala balunabba agaye nti kituufu waliyo political marriage bwati wage waliyo political marriage waliwo messages zino eziri wano nazo nyingi Kawooya Hussein Najana Nkumbi agamba nze byonna mbiwulidde fengo opposition ekituyamba kiri kimu kwegatta abakulembeze b'ebibiina beekolemu omukago baveemu omuntu omu Honorable Mao abalakyabwa vice president ye bwatyo bwabirabye ensonga zibwe zityo Kato Samuel agamba nti tutaddeko tutumbulidde ddala eno gye tuli waliwo kansala nze kansala Akabwayi ekisoga Mwami Mao akutamya ebyobufuzi twamulekera mutonzi waffe asalewo Mwami Kalulewo bali kuweereza nze Bugembe kitata akukalanga gomba Mwami Robert Mao ekyo yakyogedde kunyweza bwa minisita bwaliko amazima naye agamanyi nti bekibanga eggulu java batera okulonda abatali ku kadi ya NRM kitegeeze NRM ne bweneeyubulira mu PRU abantu bagiraba era bajja kugimma obuwagizi ge Mwami Kalulewo bali kuweereza ndi musanyufu okufuna CBS FM Emmandu so WhatsApp app nze Samu Kasozi Alberta Canada
okay ali ku app kwasinzira okutuwuliriza kojanze Senfuma Thomas Eganda naye Kaija byayogera bituufu kubanga keeki y'eggwanga yadda ku saidi emu yokka. Nze Kasujja Kyazanga ndowooza opposition yandibadde etereeza obumulumulu obuli mu bbo lwe tujja okutwala entebe ey'eggwanga. Okay, onagambye bali kuweereza Alex Kajansi tuli eno tutumbudde tubawuliriza. Nze neewuunya bannayuganda. Okay, agaye kuliko gwataddewo erinnya nti neewuunya bannayuganda abamulonda. Mamirameko bali kuweereza mbuuliza Honorable Richard Ssebamala Museveni bw'anaavaawo omusolo guli kendeera oba national ebbanja linaakendeera. Okay, Ssebamala we bali kuteesa okay ti ebibuzo nno nga biyika buyisi bingi nnyo twakuba bannabyabufuzi abatali mu nsa bw'agambye ono mwebale kuweereza. Nze Solomon Kugonza wano ekavumba Mr. Mao ayagala kusigala nga ali relevant. Serugo emuwanji DP eneesobola etya okukuuma akalulu obutakabba nga bulijjo mu 2026 gwe tugendamu. Lamiko bali kuweereza Teacher Matovu Davis bukakata kunya Mwami Kaija mwagadde nnyo wabula ekimala kimala naffe tukooye. Okay, messages nyingi nnyo mwe bali kuziteekako naye bano ngenda kubawa kalink bagende nga bazisoma sisobola kuzisoma n'enzimala kubanga ziyikanga mazzi. Honorable Ssebamala eddakiika emu obumbe tubuze eddakiika nnya zokka. Mumba mu dakiika sembe sibule. Mukama wange omwe abuuziza nti ebbanja. President Museveni bw'anaagenda. Ebbanja linaagenda n'ebirala. Ekyakimanyi kituufu kati ekyakiri mu giraasi. Nti sente za Uganda bwe tunaaziteeka ku bintu ebyo. For example, Joli Abaramu, report ya mukyala Betty Kamya yalaga bulungi nti nno obuwumbi omutwalo gumu 10 trillion zoononeka buli mwaka. Okiga kyentegeeza ate nga IGG mu president government ya mukulu Museveni. So gwafuna mu PDM miliyoni emu kitegeeza wandibadde ofuna 11 obwo obutipitimbo obwononeka trillion 10 zandibadde zigenda nezisasula ebbanja. Kwegamba waliwo ebibuuzo byotabuuza omanyi ekyo kiri mu giraasi. Naye njagala nze nga mmaliriza mu ddakiika gy'ompadde njagala okugumya bannayuganda abaagala enkyukakyuka nti ejja kubaawo. Njagala n'okubagumya nti abakulembeze betulina leero mu opposition buli omu oba mu lulu gwe guba yitiridde oba kiki buli omu ayagala kubeera president. Ekitasoboka nvuddeyo emirundi mingi ne mbagamba tweteeketeeke obwa president tebujja ffenna tetujja butwala alina kubuumu buli alina kubeera omu. Bwe tunaaba tulemereddwa bannayuganda luli kitole nga tebeesazeemu baakwata obululu bwabwe ne babuwa Bobi Wine era mukulu Mao mu Uganda yonna simanyi oba yaweza obululu emitwalo 5. Okay. Emitwalo emeka? 5. Ne mukulu Mpuugo wa municipality ye Masaka yandibanga yamusinga. Ochegeera naye nga ye ali mu Uganda yonna kitegeeza nti bannayuganda ne bwe mutasalawo bo baba manyi gwe basobola bajja kwesalirawo. Okay. Tunoonya president kikaaki gwe oyagala kulaba president kikaaki era oyagala kulaba president agenda kuleeta nteekateeka ki kyekibuuzo gwe munnayuganda kyokola ki kyolina okuddamu. Batulabira bebukutu ebukutu beeyagala MP wawe tebamubanja. Kale RDC Yasin ndidde sobola batuliriza ekigambo ekisembayo ekintu waneno waliwo omwami yawe Vincent ansindikidde message nangamba nti Honorable Kaija aleke tuzza wansi nnyo kutugamba nti tulindayo mulalu agenda sindika President Museveni nti tetuli bantu tetalowooza nti tunoonya balalu. Honorable Kaija nti ebbanga lyonna muzze musimbawo bwemuba mubadde musimbawo balalu oba balamu yesawa mukoleki mukyuseemu naye no leka tugende tumalize yino RDC maliriza n'erinnya ndikuwadde yawe Vincent yawe Vincent angambye wesemba buli
ngenda gikuwa sibula kadde kaweddeyo nze njagala kwebaza ababaddeko chairman Tebesigwa William owaawe Buwaali, chairman w'omulukyakya mukyala Namandi Dorothy abaddeko, chairman Kabenge Dan owaawe mu Lubanja, mbaagala nnyo. Nze Mitiyana Honorable Kaija munabe no mugira ekirungi eno program teggwaawo. Oli yawandiise kye tukubiganyizaako ebirowoozo. Enneeteekateeka yamwe nga muleeta PFF DP simanyi katonga biki ffe katwekwate ekitole tubakwate bulungi. Bannayuganda baagala wiini kyekisooka. Gweoyinza obba toyagala kujaguza naye abali eyo baagala okujaguza. Kati simanyi ayagala okugwa agwa na Kaija owa PPF abaagala obuwanguzi bajja genda na toyanziza nnyo toyanzige Honorable Kaija siwula abantu yakyenyezo okugamba waliwo omwami abuuzizza mbwe ebbanja linaakendeera ekintu ekitereeza eggwanga nkola yamu ekyokulabirako kampuni gye bayita Coca-Cola yenkanyankanya obugagga ne Uganda. Kampuni ya Coca-Cola erina abakozi 800 ffe tulina abantu abagala ogenda miliyoni 5. So kati nti bw'otulira kampuni ya Coca-Cola bayenkanankana obugagga ne Uganda kibayitegeeza ffe tulina bye tutakola ki obutuufu. Ndikitegeeza mbu olina abantu baminisita bayitirivu bakendeeze, olina buno obubbi bukendeeze. Bw'ojja obukendeeza ojja kubanga okola ki ng'omala kunanja kutumira omwami bamuyita Luutu Namusange Muduuma. Twali tugenda kyakulaba basibe n'atuyambako ng'emmotoka etufuddeko n'angamba mbu singa obadde lw'omushana mbadde sikuyamba naye bati tegeeza abantu balaba ebintu bye tukola. Mwami Luutu Derek Sebo ensanyuse nnyo weebale nnyo weebale toyanziza nyampuliriza program bwetyo bwetambudde katuddingana olunaku olw'enkya. Nze Kalule Lameka mbadde n'ensuuga Capex wano ate ne MK Musa naye ku bali ku social media platforms zaffe. Olivia kwagala tusedde amawulire. Nze Kalule Lameka musule bulungi.